Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa. Mbalamusizza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu nate, era nsooka okwaniriza Omwoyo Omutukuvu n'okumusaba mu linnya erya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okumpa ekisa ate nammwe akibampeere buli muntu ssekinnoomu gy'ali mu kuggula amatu gaffe ag'omwoyo, amaaso gaffe, okutegeera kwaffe, okumanya kwaffe, tusobole okumanya n'okutegeera ate n'okukola Katonda ky'ayagala nga nnyini ggulu n'ensi. Nate era Mukama waffe Yesu Kristo, abooluganda, ali ku mulyango akonkona, ajja okutwala abalonde be nga bwe yasuubiza nti akomawo okunoona ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Era leero abooluganda twogera ku kigambo eky'okufa, nti okufa nga kunaatuuka oba okufa nga kutuuse, gwe yenna akyali omulamu eyafa edda takyayina chance oba takyasobola kuwulira bye tuwulira leero oba bye muteekeddwa kuwulira oba bye mugenda okuwulira. Naye gwe akyayina obulamu oba omukka ogw'obulamu Mukama gw'akyawadde ekisa. Munnange okufa nga kunajja kugenda kutwawula ku nsi n'ebigirimu byonna okuva ku mubiri ogwo, kubanga nakyo butaliimu. Mu bigenda okukwawulibwako ng'ofudde kigenda kutandikira ku mubiri gw'oyina ng'omuntu gwe mwennyini. Era nga mu bufunze tugamba nti batugamba oba Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti emibiri gyaffe girimu ebitundutundu bisatu. Ebitundutundu ebyo ebisatu gwe mubiri, omuntu wo ow'omunda, ŋŋamba oyo agenda okusingisibwa omusango Katonda gw'ayagala omuntu ow'omunda, era n'omwoyo wa Kitaffe, Omwoyo Omutukuvu ali mu ffe munda. Abooluganda, omubiri guno si ye ggwe, ŋŋamba guno ogw'okungulu gw'onaaza gw'olongoosa, bannange si ye ggwe. Omubiri guno envelope oba bbaasa oba box omuntu mw'ayinza okutereka ekintu kye eky'omuwendo oba eky'omugaso, nti ebbaasa singa oba ogitaddemu ssente, bw'omala okuziggyamu ebeera efuuse kasasiro ng'olina kugikasuka. Sometimes oba ebiseera ebisinga n'okugiteeka ku muliro obeere ng'ogyokya kuba eba tekyagasa, anti ky'obadde oyagala okiggyeemu. Kati gwe mubiri muganda wange oba mukwano gwange. Omubiri guno kyatuweebwa just kubeera nga kintu kyakutuyamba just kukwata bintu bya nsi, nti nga bw'okozesa omukono okubaako ky'okwata, omubiri guno kwe kukuyamba ng'omuntu, but teguyina kye gugasa. Era bw'ofa omubiri gugenda kudda mu nfuufu kubanga gwa butaliimu. N'olwekyo tetuteekeddwa kubeera nga tukkusa omubiri n'ebintu eby'enjawulo, kubanga essaawa yonna gugenda kuggwerera, gugenda kuvunda, gugenda fuuka envunyu nga tumaze okufa, guleme okutumalira obudde n'ebiseera nga gutufuusa abantu abataliimu mu maaso ga Katonda. Tuleme okuyonjanga ennyo emibiri ng'omuntu waffe ow'omunda aggwerera. Omubiri guno gutubanja ebintu bingi, naye waliyo olunaku olugenda okujja bw'ogenda okwawulibwa n'omubiri ogwo, kubanga gwa butaliimu. Era Omwoyo wa Mukama akuli munda, Omwoyo wa Mukama akuli munda yakuyamba okuba ng'oyogera, yakuyamba okuba ng'otambula ku nsi kuno, yakuyamba okuba ng'ofunctioninga, oba ng'omusaayi gutambula, ng'amagumba geekyusa. Omwoyo wa Kitaffe oli yakuyamba okukuwa ekisa ekyo ng'omwana w'omuntu. Naye Omwoyo wa Katonda oyo lw'anaakuvaamu, lw'anaava mu bulamu bwo, kati ggwe oli omuntu ow'omunda gwe baakuwa, bw'agenda okwawulibwa n'omubiri, ate ogende oyo omuntu ow'omunda asingisibwe omusango, agende mu maaso g'entebe ya Katonda okusalibwa omusango, ng'omubiri ate gwo guzze mu nfuufu. Omubiri guleme okutumalira ebiseera, omubiri guleme okutumalira obudde. Tukole ekyo Mukama ky'atwagala tugukoleko,
but tetudda nnyo okubeera nga tukkusa omubiri n'ebintu eby'enjawulo. Tugulongoose nga Katonda bw'ayagala, but guleme okutujja mu maaso ga Mukama kubanga gwa butaliimu. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti atugambye twetegeke, naye nti essaawa yonna yonna agenda kujja, essaawa yonna 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 omuntu gy'atamanyiridde oba gy'atamanyi. Abantu babuulidde, tubuulidde ku kujja kwa Mukama waffe Yesu nti ajja mangu, naye abantu bagaanye okukikkiriza, abantu bagaanye okukiteekako obwongo bwabwe nti Mukama waffe Yesu tagenda kujja mu future oba tagenda kujja mu biseera byadda, wabula agamba ajja akaseera konna. Omuntu kw'otamanyiridde sijja kwerabira kubagamba nti agamba alijja nga mubbi, naye agamba agenda kujja akaseera konna. Enjiri ebuuliddwa, okujja kwe kubuuliddwa, byatugamba okukyusa tugezaako kubanga tubibagamba babiwulira musobole okukyuka, naye abantu bagaanye okukyuka n'okwetegekera Mukama waffe Yesu. Mujjukire malayika ow'okufa gwe bayita Nico ali ku mulimu ogw'okutwala emyoyo gy'abaana b'abantu mu Geyeena. Bakoliisa ekyokubiri olunyiriri Bakoliisa ekyokubiri 5:10 atugamba kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'asalira emisango buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, oba birungi oba bibi. Muganda wange, gwe mu mubiri okoze ki? Ekyo ky'ogenda okuteeka mu maaso ga Katonda ng'okufa tekunnakutuukako, nga tonnayawulibwa kuva mu bookisi eyo ey'omubiri gy'olimu. Otereezezza otya obulamu bwo? Abooluganda, mwenenye, twenenye, tukyuke okudda eri Mukama waffe Yesu kubanga okufa kujja. Agambye we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. By'okoze bye bigenda okukusingisa omusango. Abooluganda, mukimanye nti omubiri guno gwa butaliimu. Omubiri, it is vanity of vanity, teguyina kye gugasa, tegukweyinuza. Sitaani takulimba okukkusa omubiri ng'omwoyo ow'omunda alumwa ennyonta. Kiba kirungi n'ozimba omwoyo ow'omunda ow'okungulu ne bwaggwerera ng'ow'omunda addizibwa bujja, kye kisinga mu maaso ga Katonda. Mbeegayiridde tuwulire Mukama, tudde eri Mukama, tumanye Katonda ky'ayagala kubanga ffenna ng'abaana ba Katonda temwerabira nti abaana ba Katonda mwenna ne bwe buba bulamu bwaffe nga ffe twetaaga omwoyo wa Mukama okuba ng'atuyamba ate ng'atuluŋŋamya. So bino byonna byonna okikoze otya? Oyina okubeera ng'okoowoola Mukama, oyina okubeera ng'onoonya omwoyo mutukuvu, oyina okuba ng'osaba Mukama ekisa, okuba ng'oyimirira kubanga ye Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti tali wala. Tofa ku mubiri bye gukubanja kubanga gwe tegusobola kusirika. Buli olukya gubaako bye gwagala, buli olukya gubaako bye gunoonya okubanga guteeka mu mutima gwo. Omubi Sitaani akuteeka ebintu mu mutima naye nga bikubanja mubiri. Tasobola kukubanjisa bya mwoyo kubanga amanyi nti bw'onaafuna amagezi okukola eby'omwoyo ogenda kubanga owona okugenda mu Geyeena oba you are going to escape hell. Banange, mbasaba, mbeegayiridde, tunoonye Mukama, tuggule amatu gaffe okubanga tuwulira Katonda omwoyo mutukuvu ky'ayogera, tusobole okubanga tuwona Geyeena. Kubanga mujjukire Mukama waffe Yesu Kristo atugamba Geyeena teyatondebwa ffe abaana b'abantu, yatondebwa Sitaani ne bamalayika be bonna, naye obutali butuukirivu bwaffe butwazizza emyoyo mingi mu Geyeena. Bangi bannaffe abaafa nga baagala okuwulira ku bye tuwulira leero nga tebakyasobola. Bangi bannaffe bali mu Geyeena, bali mu chambers ez'enjawulo, bali mu bitundu eby'enjawulo bakaaba. Bagamba Mukama waffe Yesu Kristo nti tukwatibwe ekisa, tuyambe tuddeyo ku nsi twetereeze. Mukama waffe Yesu Kristo abagamba nti ekiseera kyaggwako.
ekiseera kyayita. It is too late. They cannot come back. Tebakyasobola kudda. Okwonoona kwabwe kwaggwa, omusango gwabwe gwaggwa, baakubeera mu muliro gye batagenda kuva lubeerera emirembe n'emirembe. Amiina. Aboolugenda Geyenna eri real, Geyenna ya ddala, and heaven is real. N'eggulu lya ddala. Omuntu awakana nti oba munnange Geyenna teriiyo, gw'olowooza omuliro gwe tufumbisa emmere gwavaawa? Mukama teyawandiika kigambo n'agamba nti nno kya bulimba. Buli kyewandiika mazima ate kigenda kutuukirira. Bw'aba agamba nti buli muntu akola obubi n'ateenenya agenda mu Geyenna, kitegeeza ogenda kugigendamu bw'oteenenya. Tukyuke olw'obulungi bwa Kristo, kubanga yafa ku musaalaba ku lw'obulamu bwaffe. Yafiirira omwana w'omuntu tubeere abalamu, tusobole okuwona omuliro gw'olubeerera, naye tuyingire obwakabaka. Naye emibiri gitufuze, ebintu by'ensi bitufuze, twerabidde yatutonda. Bannange tewali alina buvunaanyizibwa ku mubiri guno oba ku bulamu bw'olina. Eyakutonda alina ensonga lwaki yakutonda. Eyakutonda alina ensonga lwaki akulese ng'oli mulamu. Abatalabye ku nsi bangi, abatagenda na kugirabako, ate era n'abafudde bangi mu ngeri ey'enjawulo. Naye gwe gwawadde ekisa okuba ng'otambula, alina ensonga lwaki yakutonda. Oba oli mulema, oba oli muzibe, oba oli kiggala, oba oli kasiru, alina ensonga lwaki yakuteekawo. Kubanga n'obuyinza obutereeza abo abantu abafaanana bwe batyo bonna abuyina. Naye omubiri guleme okutufuga. Omubiri kya butaliimu. Omubiri nvunyu. Omubiri bokisi. Omubiri envelope nti olumala ekirungi okukijjamu ng'okasuka. Bannange okufa nga kutuuse, tugenda kwawulira mu mubiri n'ebintu by'ensi. Twegendereze ebintu bye tukola, ebigambo bye twogera, entambula gye tutambulamu, ebintu bye tukola, tusobole okusanyusa Mukama waffe Yesu. Olunaku lwagenda okutuuka ensi tegenda kukkiriza nti agenda kuba ddala bulijjo ebyogerebwa bya ddala, naye ate ng'agenda kutuuka nga tewakyaliwo akyasobola kukyuka. Kubanga leero atulabula, ayina amatu awulire omwoyo wa Mukama kyagamba ekkanisa. Buli mwana wa Katonda wulira Katonda kyayagala, kubanga okufa nga kutuuse kugenda kukwawula ku nsi n'ebigirimu byonna okuva ku mubiri ogwo gw'oyambadde. Lema okukkusa omubiri, wabula kkusa omuntu ow'omunda. Omubiri bw'ebeera ddala nga yeekaalu ya Mukama, nga Mukama mwatuula, olina okugulongoosa n'ekyo Katonda kyayagala, okugwambaza obulungi, obutaguteekako bintu bya njawulo, otaddeko enjala, otaddeko lipusitiiki, otaddeko biki, ebyo byonoona yeekaalu ya Katonda. Ng'olongoosa omuntu ow'omunda, ow'okungulu oyo takumalira budde mu kukola bintu byakumuteekako bintu bitasaana. Oyambadde olugoye olukwata, oli mu mpale omukyala, ebintu ebitasaana ebiringa ebyo tebyetaaga ku yeekaalu ya Mukama. Wabula nga tulongoosa omuntu w'omunda, nga tusaba Katonda okumuzza obuggya. Mukama twagala okudda mu kkubo ly'ekkadde, tudde mu kigambo kya Katonda ly'ekkubo ekkadde, tumanye Katonda ekituufu ky'ayagala. Okufa nga kuzze, tulabe nga Mukama atutwala bwe tusaanidde okubeera. Kubanga teri afa nadda, unless Katonda gw'abawadde chance ng'alina mission oba ng'alina omulimu naye. Beebo abantu be muwulira nti nafaako ne nkomawo, Mukama waffe Yesu Kristo yaŋŋamba bwe kiti ne bwe kiti. Gye emirimu egiweebwa abantu. Naye si buli omuntu oli wakufa omale okomewo, nedda. Abakyali abalamu, Mukama atuwe ekisa, Mukama abanjagalire, Mukama abampambaatirire, Mukama aggule amatu gammwe n'amaaso gammwe ag'omwoyo, muwulire, mutegeere, mumanye ky'ayagala. Tukikole nga bw'ayagala, kubanga ali kumpi. Malayika w'okufa emyoyo agitwala mu Geyenna, naye olunaku lw'omusango teruli wala. Mukama abampeera omukisa.